liddiziddwa mu kago gwa Goa mulimaze emyaka 10 nga teririimu oluvannyuma lw'okuwerebwa United States of America olw'ebikolobero ebyakolebwa gavumenti ya Joseph Kabila ku kutyoboola eddembe ly'obuntu, enguzi n'ebigwa mu kkowe eryo. Ge mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. Eggwanga lya America lyazzizza Democratic Republic of Congo ku lukalala lw'amawanga agali mu nteekateeka ya African Growth and Opportunity Act AGOA mwe lyali ligiddwa mu mwaka gwa 2010 mu kiseera nga Barack Hussein Obama ye mukulembeze, nga kino kyakolwa mu 2010 naye nga kyali kyakutandika mu January wa 2011 nga Congo yali tekyasobola kutunda byamaguzi byayo mu ggwanga lya America olw'enguzi yali efumbekedde mu bukulembeze bwa Kabila okutyobola eddembe ly'obuntu nga mwe mwali n'okukwata abakyala. Mu kulaga obutali bumativu, yali minisita w'ebyempuliziganya Honorable Lambert Mende yagamba nti America esinzidde ku bulimba nti bo baasenza ababundabunda okuva e Rwanda nga bano be baakola obubinja bw'abayeekira obwatandika okutyobola eddembe ly'obuntu. Nga Mende yayongerako n'agamba nti ne alipoota eyafulumizibwa ekitongole ky'obwannakyewa ki Human Rights Watch kyalimba ku kugamba nti Congo yateeka abaana batanneetuuka mu magye mu mambuka g'ekitundu Kivu. Okyali n'omusonsozi Bendikito Sekandi. Okuddizibwa kwa Congo mu nteekateeka y'okutunda ebyamaguzi mu America kyoleka eddimu His Excellency Felix Tshisekedi gwakoze mu kuzzaawo eddembe ly'obuntu, okutereeza empagi ezitambulirwako Congo n'okulwanyisa enguzi ebyali biragiddwa nti byali byonooneddwa gavumenti ya Joseph Kabila. Nga tujjukira ono yali yalemereddwa n'okuteekateeka okulonda mu ggwanga eryo nga ekisanja kye ekyokubiri kyali kyaggwako mu 2016 naye ng'ate okulonda kwategekebwa mu 2019 nga wayise emyaka 3 beddo. Nga mu mwaka ogwo omwateekera okulonda, omusigirwa wa Kabila Emmanuel Ramazan Shadary yawangulwa banna opposition babiri nga Felix Tshisekedi kati ye mukulembeze yawangula n'ebitundutundu 38 nga ye Ramazan yafuna ebitundu 23. African Growth and Opportunity Act AGOA yatongozebwa nga 18 Maayi omwaka gwa 2000 n'ekigendererwa okusobozesa amawanga ga Africa okutunda ebyamaguzi byago eby'ebika ebyenjawulo ebisukka mu 108 nga bino tebiggyibwako musolo, nga kati enteekateeka eno yaddizibwa bujja nga yakutuuka mpaka omwaka 2025 eri amawanga Africa gonna agali mu nteekateeka eno. Democratic Republic of Congo esinga kutunda byamaguzi omuli copper ne cobalt nga bino tebiggyibwako musolo mu nteekateeka ya AGOA. Mu mbeera ng'omukulembeze wa America Trump abadde ateeka envumbo ku bintu bingi, naddala mu kiseera kino nga ekisanja ky'ekiggwako yo mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo yaguddewo nkolagana na kuzza ggwanga eryo ku lukalala lw'amawanga agakkirizibwa okwenyigira mu nteekateeka ya African Growth and Opportunity Act okutunda ebyobugagga mu ggwanga lya America oluvannyuma lw'omukulembeze omujja His Excellency Felix Tshisekedi okuzza eddembe ly'obuntu, okumalawo obuli bw'enguzi n'okutereeza empagi ezitambulirwako eggwanga lya DRC. Ge mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. Yes, tuli mu mpapula z'amawulire ga gavumenti ya leero. Muli mutya abantu baffe yonna gye muli gye muwangalira abalwadde mire eddagala okusinza ku musawo alwanyisa covid mu ngeri y'okunywa ebintu tonywa biyitiridde. Nagambye dda tonywa biyitiridde. Oli ajja n'alunga entangawuuzi nagamba akanywa ekopi y'entangawuuzi okuva ku makyebi bibiri mugenyi wajja nywa entangawuuzi ejja kukwetera obuzibu. Tebaagamba nti beera ng'ate oginywa nnyo bw'oti nti ka covid konna ne kaba kali mu bubiri. Wali munnange Nsereko Idris aliyo Nsanje yakati covid anampitawo ntabudde byonna ebyakiragala ne steaminga buli ddakiika. Kaakati ojja binywa nnyo ate bireeta obuzibu. Nywako ekimala y'amaanyi nywa ntonotono n'akatonotono mb'onywa n'owulira nga kavuddewo covid eyeekutte ku kisenge buddwaliro lyebutabika kigozi si ekigozi namukyazaako mabegakaawo ekyotera ombaka Nantongo Robina banga ebbana yagenze muganda we abadde mulamu we yafudde muganda wa bbaawe kati ate ne bbaawe ali bubi nsonga za covid gyali munaabe mu ngalo ne sabbuuni abali mu akeedi zaffe mu bibuga munaabe mu ngalo ebinaabe ebyo byavaawo ate masiki mugiteekeko ate nayo teekako etukula
n'aba engalo gwe wennyini bwefeeko obulamu obukuume. tugenze mawulire gaffe era tukyali ku nsonga za covid bakulaga nti embeera ya Kayongo etisiza ab'Owino ensonga za covid. Okedde osome embeera omwami ono ali mu mbeera kijjukira abantu b'Owino yabadde akulira akatale ako. P1 ne P2 ne P3 top class Bukedde kuteddemu ebyokusoma omwana tomutima wa alina okusoma wakati awo tetumanyi kino abeerawo naye nga alina okusoma Bukedde ye ebikuteereddemu ate era mu mbeera yemu olunaku lwakusatu jjukira Bukedde abaamu n'omukoogwo omuganzi ogwa Kampala bagamba emyezi 5 egya Kisaka nga director wa KCCA biki byatambuza bibino byakoze ne Kampala bibaagala atandikireko mu 2021 boogedde ensonga zaabwe era nga toyongeddeyo maaso ne Bukedde Bukedde akuleetedde nakulaga nti waliwo enkalu mu kuziika kanyama wa Bobi Wine. Abafamile bagamba bo baziikule jjukira poliisi yagambye eyagala kufuna eyagala muziikule ekyamuse Bobi Wine alemeddeko agambye abafamile zino ensonga muzindekere. Kakati muri ya sente mweguli Michael Mukasa Sebowa mwana mwekisungu agambe ensi yava mukateeba nedda mu kutegeka n'okuteekateeka kutegeka n'okuteekateeka akubuulira engeri y'ekitambulamu ate era Sebalu Jamiru Dr. agambe okekkereza otya ssente okubaako kyokola okutandikira awaka. Engeri gye bakolamu sabbuuni w'amazzi ne baganyulwamu mu mbeera y'obunkenke eriwo era ng'akulaze nti baabano abantu 4 bawambiddwa South Sudan omu baamuse basabye obukadde 10 bweddu. Embeera si nnyangu mukwano gwange twakugambye nti tukyali mu nnaku nkulu osobola okubeera nga gwekenyiyo. Ate Museveni atongozza olwayakira Kasangati Matugga abaminisita bataddewo akazito ku Easy eyayimba oluyimba tumbiza saawundi bamugambye akoleyo olulala olwatumbiza saawundi naye ebyoyo byateredde ng'ataddemu okulwanyisa korona omulogo waakola okola lupya akola lupya era lwakoze Bukedde akuleetedde ebirooto bibino bannaffe abaloota ng'oli kukalira waggulu ate nombala n'olabanga gonye kulya nusu 10 osobola okwefunira kopi y'omukwano gwange n'omanya ebifudde mu ggwanga nga twegedesage ali mu katoto katabo k'abaana kalimu ebintu bingi by'oteekeddwa okumanya era nagambye dda musomeramu abaana ba baby class P1 P2 ne P3 ate mulimu n'obuntu obw'abakulu n'obusitole wennyini kakati bateekamu busitole bw'abaana baagala engeri gye baagala okukuzaamu olunaku oluyingira omwaka n'ebirala ebisingawo kabwereere kasogolo papa New Vision. Era New Vision yakulaze engeri omukyalo ow'olubuto gy'olina okubeera nga weekuumamu obutakwatibwa covid n'ozaala n'omwana nga ali bulungi. Kakati waliyo Opio Oloya ono ng'asinzira eri Toronto mu Canada agambe there is a lot to be hopeful for 2021 agambe mubeere n'essuubi mu mwaka 2021 lijja kubaawo eri bagambye editorial ya New Vision egambye sente za World Bank zibatwadde ez'okusaasanya ku masomero abazigendo zifuna muzisaasaanye bulungi masomero muzimbe ekyetaagisa oli alaba nti mulimu omuko gwaffe gwa mwalimu bagambye tafuya omwaka gubadde muzibu nnyo mu byenjigiriza kuba kati tunamanya baana kinaddako. New Vision yakuleetedde ku Trump wano ensonga za Trump gwasinga ozinyumiza ne zinsesa. Trump abuza wiiki 2 lwaki takkiriza mugagga nanti omugagga yandibadde akkiriza amangu kati Trump yamalayo kikyatwagaza kati aba kwagaza kisente bakubogolera anti kati yage tebamutegeerera yeyetegerera tebamugagga tebamutegeerera. New Vision yamukuleetedde wano kakati byonna New Vision ekuleetedde amawulire mangi nnyo skills this mismatch leaves agambye nti abaana obutabayigiriza ngeri gye batetenkanyamu nsi bangi babalese nga tebalina mirimu naddala abasomi bakulaze MP candidates abantu abesimbyewo ngeri gye bakolamu mu bitundu eri mu Western Uganda nkole eri side eri bagambe gafa bwatekamu akola bulungi
David Bahati jukiro ne yajjako luli unopposed mu kisanja kiri akola bulungi. Gerald Kaluhanga akola bulungi mpaka Mwine naye akola bulungi. Ate Mawa asuubiza okufuga ekisanja kimu buli kiti kyokka singa mumuwa obululu. Bwetyo no butambudde geno kule New Vision 12 bukedde sinjiro 10 ate tugamba ne online gye tuli n'ebirala byonna. Tumulamu katono tudde n'ebbeeyi. Ebibanda by'ensimbi mu Kyenkya nga bikutuusibwako. Kankwanjulire DFCU Agent Banking. Nyumirwa empeereza ya banka ennyangu eyeesigibwa ng'ate tetawaanya ne DFCU Agent Banking. Yes, beya singi bayimiridde dola bwazibidde olunaku lwajjo ng'egula 13,635 ng'ate ogitunda 13,637. Euro wadde ogigula 14,305 ogitunda 14,507. Ate pound sterling wadde ogigula 14,705 ogitunda 15,200. Kenya wadde ogitunda singi 3 n'otunda 3.5. Tanzania ogigula singi 1.45 otunda 1.65. Ate diramu mwadde mujugwa sinsi 5 n'ogitunda sinsi 13. South African rand wadde ogigwa sinsi 2 n'otunda 2.6. Japanese yen wadde ogigwa sinsi 17 n'otunda 37. Olamba faranga ge Rwanda wadde ogigwa sinsi 2 n'otunda 4 n'otuntundu 2. Bei ya singi okusinzira ku banka enkulu ya Uganda n'okutegeeza emiwendo gino gikyukakyuka okusinziira ku kibanda gy'ogenza okugula ssente. N'olwekyo teweesigula ogambe nti bagambe bwe bati ate nga balala. Tumulamu ate tukomewo n'ebirala. Kankwanjulire DFCU Agent Banking. Nyumirwa empeereza ya banka ennyangu eyeesigibwa ng'ate tetawaanya ne DFCU Agent Banking. Tukwaniriza ate nate munaffe zuka wetereze abaana abo bafeeko. Manyi nti muwangadde nnyo n'abaana kati munamubozi okusoma yekwadde kakati bino ebyokulonda okusoma kunaabeerayo oba nedda. Kusoma abaana baddayo kodda kati bali mu luwummula naddala aba candidate classes. Kitegeeza nabali bajja tuuka baddeyo. Era minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu permanent secretary Nkalakali yategeeza bajja babuulira ne materials bajja kwongera babagabira endala. N'ekyo tofaayo kutya nti okusoma kunaddamudde wabula ssenyiga ono omukambwe omupya yayinza otutiisa naye abakivunaanyizibwako ab'ebyobulamu bakikolako tujja kubanga tusoma. N'amasomero gajja kufuna engeri kati tuletere ennyingo y'omukyala waffe atulaba olunaku olwaleero gw'omukyala ali eyo. Tukimanyi bulungi nnyo nti ffenna omukyala okeera ku makya n'ova ewaka n'ogenda n'okola n'ofuna akasenteko. Era enjogererwa ennaku zino bagamba nti ssente y'ekikazi. Naye ssente y'ekikazi ekyo mukwano gwange yandinyumye nnyo singa okwatako tugeze obanga ebitundu 5 ku buli 100 kyofuna nozaako ewaka n'oyambagana n'omwami wo. Mulimu abakyala bangi abasinga ng'okola naye nga tolina kintu kyoyambako ku mwami. Nga bw'ozifunye n'ozambalamu n'ogulamu gomesi oba n'osibamu akaviiri n'ogulamu akagatto n'okyakalamu naye ng'ate omwami ono obuvunaanyizibwa obusinga bwetisse ye bw'olwala kigenda kudda wuwe. Abaana bwe balwala kigenda kudda wuwe. Sukulu fees zigenda kudda wuwe. Singa oba oyina engeri emu oba endala gy'omuyambamu mukwano gwange ndaba essaawa eno nze ngamba kyandibadde kikola bulungi gwe ng'omukyala ne famire ne mubeera nga muyambaganira nganze nkwata ssente ze ntuyandde mu katale nga nze omusajja. Anti era kisinziira enkolagana eriwo ewaka amaka gano siraaje tugazimbira ku misingi egy'enjawulo. Amaka ago n'omwami wo oba ogazimbye ku musingi ogw'okutegeeragana nga mwetegeti yammwe yakwekulaakulanya nga n'omwami olaba ategeera kisobokera ddala bulungi nnyo. Omusingi oguli mu maka gwe gukuwa ki ekiddako? Kati we guba teguliiwo wanjagala n'oyo omuzimbe yakyanka dda n'omusajja zimbira na ssente yange azimba eryewa afuna agula puloti n'azimba neno ng'ate bali mu nnyumba n'omwami kati ennyumba oba ebayani kati yebaye yekka naye aba yateekateeka kunoba. Kisinziira naye njogera ku mukyala kati
ng'olina omwami mutegeeragana famire weeri abaana olaba batambula nja kubuulira bali abatategeeragana nja kubuulira bali abatanda bakubeeragana ebintu ensonga nyingi nnyo ez'omukwano Siraaje ensonga nyingi naye omwana omuwala gwa ndaba essaawa eno weweepakegingira kyofuna enneeteekateeka gye weeteeseteese n'omwami ono kyomuwa kyagenda nakyo tukyali mu programu kyakyakya tugenda kumulamu katini tukomawo jena azaaliddwa Tiger Woods ani azaaliddwa ani azaaliddwa kyenkya ani azaliddwa ennaku z'omwezi ziri 30 omwezi ogwa Desemba. Abazaalibwa leero mwazaalibwa ne Eldrick Tont Woods. Ono nno yakazibwako lya Tiger Woods. Omwaka gwe yazaalibwamu gwali 1975 mu Desemba era leero aweza emyaka 45 egy'obukulu. Yazaalibwa mu California era n'akulira mu California. Azitowa kilo nga 84 ng'essaawa eno alina amaka gaggadde mu Florida ku kizinga Jupiter. Yawasa ku mukyala Ellen Nordegren mu 2004 ne baawukana mu 2010 alina abaana babiri. Muzannyi wa golf ow'erinnya Mugagga Fugge era mwatiikirivu kyokka ng'omuzannyo yagutandikira mu college mu Stanford University gye yali okumala emyaka 2. Golf ow'ensimbi yatandika okumuzannya mu 1996. Kitaawe Al Woods yali munnabyamizannyo nti eyamuleetera okwagala omuzannyo guno nga tannaweza myaka 2 yali atandise okuguzannya. Kitaawe Al agamba nti ku myaka 11 mutabani woono we yatandikira okumuwangulira mu muzannyo guno. Okuvaawo buli lwe yazannyanga naye munnange ng'amuwangula nnyo. Ku myaka 13 nti yali wa mutawaana nnyo ng'ategeera nnyo omuzannyo guno. Ku myaka 15 yafuuka Omumerika asinga obuto okuwangula Junior Amateur Champion. Mu 1991 kyejjukirwa nti yawangula Southern California Amateur Player of the Year era n'akiwangula okumala emyaka 2 ejaddiringana. Mu 1992 yaddamu n'awangula US Junior Amateur Championship n'abeera nga yali aziwangudde emirundi 2. Omuzannyi agufunyeemu obugagga mu 2018. Obugagga bwe bwali mu bukadde bwa $8 naye mu 2020 kisuubirwa nti butuuse mu $9. Ye muzannyi wa golf agambibwa nti akyasinze okubeera omugagga mu 2020. Guno gwe tulimu aba Forbes balaze nti Woods ali mu kyamunaana mu bannabyamizannyo bonna basinga okusasulwa obulungi mu nsi. Amakampani ag'amaanyi gamusaamu ssente okugalangirako bye gakola. Kuno kuliko Nike, TaylorMade, Monster, Golf TV, Bridgestone, Upper Deck n'endala. Omwaka nti amakampani ago gamuwaayo obukadde bwa $60. Alina ennyonyi y'obwannannyini Gulfstream G550 ebalirwamu $60 obukadde 60. Alina akaato akabbira kabalirwamu $3 obukadde 3. Alina n'eryato eddene gaggadde ly'otunulako n'okomyako amaaso libalirwamu $10 obukadde 20. Ate amakaage mu Jupiter Island go gabalirwamu $10 obukadde 60. Omwami ono omuzannyi agwagala agwenyumirizaamu era agufunyeemu nti ne mutabani we ow'emyaka 11 yagumuyingiza era nga naye mulungi nnyo. Woods nga tumuvuddeko ne namukwaya Sofia yazaalibwa lwaleero mukyala wa Mulangira Juuko Twaha ow'ensangi Buwaali muwala wa mwami n'omukyala Mukwaya Bruhan Kagoma. Maama we nti Hajati Maimuna Nabankema ow'e Kagoma bazadde be bombi weebali era bamwagaliza amazaalibwa amalungi. Ate bo Mulangira Juuko Twaha naye agamba nti amwagala nnyo so nga bawalabe okuli Naalinnya Kauthara ne Nalunga Sharifa ab'e Dubai nabo bamutumidde nnyo. Abene Junior ab'e Bwayise ne batabani be bonna bamusabira buwanguzi obuwangaazi n'omwaka 2020. ani azaliddwa mu kyenkya And may all your dreams come true. Zuka munange gwoba n'ogenda okutambula genda otambule kubanga embeera y'obudde ogimanyi essaawa zigenda okubeera 3 omusana gwakanga gwa saa 6 ne Kampala. Abali mu bitundu nga Masindi Musinza boogerako ewammwe gwakira ddala. Waliwo bali mu bitundu nga Semba Buleeyi waliyo ebitundu omusana nga yo gwaka times 2 musijja boogerako naye nga gwo bw'oba onookeera okola ebintu emangu omusana gwakira ddala. Bw'oba ogenze n'ekicupa ky'amazzi kirungi wamwayiga muteekamu ne katangawuuzi kikuyamba okuziyiza covid. Falidi Mpagi waali nnyo mu kutuwa eby'emizannyo naye nga tannabituwa. Sooka n'atubuuzaako
ate n'atubuulira kiki ekiriwo tusooke tubeere nga tuleeta omulamu oluvannyuma gye tuli tetulina tabu siina tabu ndi wano n'omwana muwala naye we Masaka Mbirizi Kalo Matendo okagattako Kalo Matendo tuli Lwengo tuli Lwengo naye ffe tubabalayira nga Greater Masaka era tetweyawula yali Masaka emu ne basalako Lwengo ne basalako Kalungu ne basalako wavaako ne Lakayi ne bajja ne basalako Kalangala okitege nga bakutula tugende n'ekiriwo kati kino ekyemasaka kyekyasooka ekyo Kalo Matendo awo batulaba nnyo batulaba maama wa gundi wa Lugembe abeerawo mu Nnyendo Mama Robina abeera mu Nnyendo abeerako kale Farid Bangambi wali wafudde amawulire tegawooma Siraaji ffe tuukeredde mu kiyongerero aba sports omukulu gwe bayita Zebula Ssenyange bamukazaako lya mando akubidde amasasi enkya olunaku luno olwaleero ng'akwebwe bwayise kiki ne bawatanya okutwala emulago naye nga Mukama Katonda ajali etuuse tebannamanya kiki ekimuviiriddeko kubeera nga Zebula Ssenyange bamukuba amasasi myaka 39 egy'obukulu Zebula Ssenyange y'omu kubalabika nti no babadde baddukanya omuzannyo guno ogw'ebikonde abadde ttaano wa Muhanji Moses Muhanji akulira ebikonde mu Uganda ebisinga genda bituwa embeera sinya kakati kitalo nnyo babiwayise n'abantu bakubira ebikonde faida ebisinga agenda kuba bituwa twala tusooke tugereko omulama gw'olunaku mujaasi wa UPDF yakubye abantu 6 amasasi erubirizi yakwatiddwa mu kikwekweto ekyajjuka yabina duka naye yabadde akubye ng'agamba yadde anonye mukazi owe mukazi ndoza we oba anti owe mu ngeri ki naye abadde tebamuwanga ewaka kakati yadde agenze bamumuwe nze nga tetujja mukuwa ng'emundu agenze nayo n'addayo ndoza n'aginona Allahu n'abayiwa yayiyennawandege yawo kyabeerako nesikifunako bwino mulungi naye nga kyali bwe kityo w'omugenzi Kasule nanyini wandege oli omugenzi waliwo ekikolwa ekyo ekyabeerawoko omujaasi we yajja n'anona omukazi we bagamba mukazi we nga talunyiititidde njagala tugende ffenna ewaffe kuba abasirikale baavanga ngulu eyo kati nzani gotwale sina gyegenda kati ogambe ota nsina gyegenda naddamu nadda n'abatuuza mu ntebe abaali awo bonna n'abayiwa bantu nga 2 naye abajaasi bano we banyiga waliwo akutte emundu ni Faridi ojjukirako ka video akatambula bali Masaka eyo oba yali wa LDU era yakuba omukyala yenna wa lubuto yali wa lubuto n'akuba olubuto n'owa boda eyo bava Somalia n'asanga nga mukyala we waliwo abamutawanya n'akuba naye Siraaji ennaku zino kibadde kikendedde mu kakikoma bukomi naye oba n'abantu bano ennaku zino emmundu batandise okuzigaba nga tebeekennenya nnyani gwe bawa mundu kubanga edda batugambanga basooka kukebera mutwe nga mulamu balaba likodiyo eyoke kugamba ne bakwasa esinga nga bagenda okuwa emmundu ng'ojja gikozesa weekomako bwekomi okitegeera era Siraaji oli abeera n'emmundu naga njiina naye kaŋŋume nze ngamba Faridi ne Siraaji omuzuulu otya mutima nti mukazi we bamututta aguma atya kunoonya kizibu wava kizibu ekyo addayo ku mateeka bala amateeka n'obukwakulizo bigobererwa kati awuddayo n'ogamba nti mundu eno bagimpa bangangikozesa ki oli akutwalidde omukazi tebyalimu naye nno tutunuulidde bammundu bokka abantu bangi babayira asidi abalala bakola ki tulina kunoonya kinyusa ekyo ekizibu kwe kiva kale bagenda mutwala mu mateeka awoze mu kooti masho naye waliwo bitawoze olowooza yandivunaaniddwa atya Faridi nogamba nti yandivunaaniddwa atya kyataawo
andi kati bwenala muze sharia egamba nti oba ne Bible ebyawandikwa bigamba nti alisa munne ekitala ne bakola ki baba muzudde bamuteeke ku firing squad kale awo kyali mu programu ya Kyankya Fred Mpaja akuletedde ebyemizannyo tugende mulamu Tenant Kano Kasule domire ekibinja kya UPDF ekyasatu mu mwende e Kafulomu district ye Rubirizi yakulembeddemu ekikwekweto ekyokukwata omujaasi Godson Mutahire yakubye abantu 6 abafamily emu amasasi abasatu ne bafiirawo. Kasule ategeezezza nti omujaasi ono yabadde ng'agudde eddalu nga yasoose kwagala kukuba mukama we masasi nga bwe yamusegulidde yafulumye tenti mwe baabadde n'emu ku mmundu oluvannyuma n'alumba abatuuze. Ekawetala bulungi mwenda 10 11 12 ya all 14 kati singa yabadde mundu lyo jya kubi emundu yino bulawe yajikubye yankubidde simu nambulya nti omusirikale w'omu alabika agudde eddalu atandise okuba banne barracks faksi yasose kwaga kuba kamanda we ne tenti yajikubye ne mundu yaffe nefuna damage ya section kamanda we then nagano kuba kamanda patuni kamanda we nawankubadde ekigendererwa kye tekinnamanyika bulungi waliwo abafamire abatakiriza kulabikira ku kamera zaffe abategeezezza nti omuwala Olivia Ninsima abadde muganzi we nga yali amusasulira ne school fees ng'oluvannyuma lw'okusoma amukuba ekidaala endagaano omuwala gye yamenye bwe yafunye omusajja omulala e Kampala gy'abadde akolera. Lieutenant Kano Kasule yeetondedde abafamire n'akakasa okukwatibwa kw'omujaasi waabwe kati akuumibwa mu nkambi y'amagye Makenke mu district y'Embalala wabula wandibanga waliwo ensonga ennene eyaviiriddeko Mutahirwe okutwalira amateeka mu ngalo. Nabisoni akikoze Nabisoni okuba kyakozire ensobi yakoze n'okukozesa embundu ya gavumenti kumala ebyeyeka. Namwandu wa Conald annyonnyodde ebyabaddewo nga bba ne balamu be basindirirwa amasasi nga yabadde yeekwese wansi wa kitanda n'abaana abapookeza mu ddwaliro. Sylvester Agubashongolire ssentebe wa district ye Rubirizi avumiridde ettemu eryakoleddwa n'akubiriza abantu okusookanga okwerowoozaako nga tebannakola kabi. Karogu agokuba okulyaha n'okwega neyokola abaine ekiteekateeko ky'okuyita mutaayi waawe omanye mumere nawe n'okugirota n'okufa waba ine ekyokufa nawe kitamotiise nawe mwegaruke ningo mwesaasire okuba abantu bagwa mu kikangabwa tusanga ekaneferwa abantu abatarwire okala abantu bafu mu mulingo gutarugwe. Abantu basatu baziikiddwa wakati mu Miranga. Damba Wizire ne Kiru Ramadhan be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Agafa ku bidduka kubuzizako munaffe Bukedde TV ekiseera kino tuli ku agafa ku bidduka nga tutambula mu biki bye tulina okutunulako okulaba nti ekidduka kyaffe kisigala nga kidduka era nga kituyambye mu mbeera gye tulimu. Tuli mu nnaku ez'okutambula oba ez'okubeera mu wasiwasi, ez'okukwata jam, omugotteko okuba omungi nga twetaagisa ebintu ebimu okuba nga munnaffe bitambulira ddala bulungi nnyo oba nga bikola. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira eryanda ly'ekidduka kyaffe oba eryanda ly'emmotoka. Tuliyita lyanda okwawukanako oba oli ayisobola oyita ettaala, naye ng'ate ettaala ku kidduka tugalaba ag'omu maaso kubanga ettaala eryaka okusobola okulaba gy'olaga, naate eryanda lyo tuliyina olw'okuba nti twalikazaako eryanda nti engeri gye liri erya red ne tuba nga tutegeeza amataala g'emabega era amanda tubeera twogera ku mmotoka
amataala g'emabega. Emmotoka gye tuliko ya kika kya Mark X nti ettala lyayo eryanda lyayo bwe lityo lifaananye, naye nalyo tulina eryanda limu naye nalyo lirimu ebisenge bisatu. Tulina ekisenge kino kya indicator, ne tubeera n'ekisenge kino kya brake nti osibye ekidduka kyo wano we wagenda okwaka. Tulina ekisenge kino nga kino kya reverse light, era reverse light bagikoze nga ye yaka white, brake light bagikola nga eyaka red, osobole okulaba nti oyadde emabega. Red signalizes, red akulaga obubaka obubaka obwo nti owaye yimirira stop, lubanga ne ku kitaala red ategeeza stop. Ne tubeera ne indicator eno, zino zo za yellow. Tulaba reverse yo ya white, naye tulaba nti ebiseera ebisinga abantu bakoonagana, waliwo accidents ezibeerawo nti emmotoka oli amukubye emabega, engeri gyasibyemu brake light eno netayaka kulaga omuntu ono akuvaako emabega nti owayenze ensibye, nojja weekanga ng'omusajja akuyingiddemu mu kabina. Mu mbeera eyo ekintu oyo kyaba akoze kiyinza okubeera ekibi ku ggwe gwe bakoonye, naye ng'ate nze nja kuba nnenya ggwe nti owaayi toyina bubaka mabega buntegeezezza nti ogenda kusiba, toyina bubaka bwondaze nti ogenda kuweta kubanga indicator yo tekola ey'emabega, toyina bubaka bwondaze nti oriversinga kubanga reverse light yo teyaka. Mu mbeera eyo bintu tubirabanga ebitono, naye tewali kintu kitono kye bateeka ku mmotoka kitayina mugaso. Wadde bulbu eyo giraba ekika kya koyito egula $1,000 oba $2,000, $3,000, $10,000, naye obufu bwayo nga oba tekoze mulimu gwayo munaffe egenda kuleetera obuzibu obw'omaanyi. N'olwekyo kebera ku bidduka byo, teekamu amataala, linnya ku brake, gamba omuntu linnya ku brake olaba oba emabega brakes zimyola zaaka, teeka mu reverse olabe reverse light eyaka, teeka mu indicator ya left, teeka mu indicator ya right, olabe nti munaffe indicator zikolera ddala butuufu nnyo. Oyinza olaba nga gwagamba nze mba ndabayo newesisula indicator, naye omusajja lwanaakuyingiramu ng'olw'obukuba gwe tokozeseza indicator yo, munaffe kijja kubeerera kizibu kubanga waliwo damages, waliwo okwonooneka kw'ebimmotoka n'ebiseera okufa wamu n'essente okwonooneka. We wish you a